Agda presents. Lero mbadde awo n'ekibuuzo kye ngambuuza nekiva ku ki omusajja ne mukyala ne mbeera mu mukwano ebbanga eriwera nenga temweyagala okugeza ng'omukyala takwagala omukyala oyo n'anokera ku makya n'ogenda okukebeza abaana bo ng'abaana basatu be babo omusanvu si babo mumaze emyaka gyonna ali waka abo musanvu nga yabazaala bweru n'ensaba leero nteeseko ne mukama wange ate bitenda lojja sajje wano tunyumye kweyemboozi kuguno omulamo gwa leero ogwa wiiki eno ogukwata ku kyokukebera abaana ye dyeni ebannange dyeni entuufu eri percentage yenkana ki ye omanya ddi omwagalwawo nti akwagala nga bwetugenda maaso ne pulogulaamu yaffe yabizibidde kana akalowoozo oba omulamwa tugukubaganyeko ne mukama wange tebitendwa ne mukokkole ajje tugukubaganyeko speed dakiika emu bbiri mukulu tebitenda nkwaniriza sepo neyanza nnyo neyanzege okusinziira ku mbeera eriwo kati y'obufumbo ebiseera ebisinga abantu bafumbirwa bakwano baabwe n'abawasa tewasa bakwano baabwe ayinza omuwasa olw'ensonga endala ovuwiiki ng'atuuka eyo ate n'alaba nga kyeyabala si kyatuuseeko kale n'agenda okuwunzika oba oli awo ng'ate afunye omulala ayinza omubeererawo okuggusa ensonga eri gye yali agendedde mu kusooka yali agenda okuwunzika nga abaana abamu baazadde ate si ba musajja oyo gwabeere yafumbirwa eyo nno endowooza yange nga gwe dyeni eno ntuufu ebintu byebala bituufu oba tusigale kwere enono yaffe ey'ekibbo n'akalya actually ebintu ebisaana kutambula byombi ekibbo n'akalya bigende mu maaso kubanga byaliwo okuva edda nedda ate byatukoleranga kati singa obeera obigasse byombi dyeni enkola y'ekizungu ate n'akalira kaffe wali mu nkola ey'okwalula abaana nakituba nga tubikozesezza byombi tuyinza okutuuka ku mulamwa ye omuntu omanya ddi nti kati ono anjagala era kitwala bbanga ky'okukkirizigana n'oyo omuntu mmenga mutuuse ku mbeera eyo okuggyako omusajja ng'oli mu buyabuya naye bw'obanga toli mu buyabuya osobola okutunula omukyala n'omanya nti nno omukyala tanjagala omukyala okomawo ogenda okulaba yali essanyu ne laavu yali waggulu buli lw'okomawo ogenda okulaba egenda yeesala so nga tetulowooza yandibadde ng'erinnya bulinnya kuba ayongedde okumanya n'amanya ekituufu kyaffe naye bw'olaba nga laavu egenda ekka nawe omusajja weebeerere mumanya ti awo laavu yeesaze kitegeeza ono tanjagala mpozi mu Buganda nga tukola emikolo gy'okwanjula baleeta ekikajjo ekyo kirina omulamwa mungi nga gwe omwogezi ku mikolo omukwano ogwo oyagala gutambulire nga ekikajjo bwe kitambula ye gwe ekikajjo ekyo kyokivaawa era n'omuganda yagamba nti omukwano masavu gawooma gookya naye tekitegeeza nti nno bwe gawola tetegaddemu kuliibwa bw'olaba gawoze ddayo gabugumye ku kyoto gaddemu gasaanuuke gawoome gwegwo gubadde omulamwa gwaffe mwebale nnyo ku Agda live mwebalire ddala